Neesiimye nno okubeerako nammwe. Eno nno ya lipoota y'embeera y'obudde okuva mu Minisitule y'Amazzi n'Obutonde bw'Ensi. Omwanza Bulya Victoria ogibatuusaako. Bwe tulina eno ekifaananyi kya Ssemugenze ekigula ku Ssemazinga Africa kiraga waliwo empewo empeweevu ezifuuwa nga ziva bbira by'e Congo okudda mu ggwanga lyaffe n'ezo eziva ku Ssebuyanja Buyindi okudda mu ggwanga lyaffe. Y'ensonga lwaki enkuba etonnya mu bitundu by'eggwanga bitali bimu ate n'enkuba eno erimu okubwatuka kw'eggulu. Enkya ku makya masekkati tusuubirayo enkuba ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale. Wabula Nakasongola Luweero yo tusuubira kusana okwaka bwakubamu. Buvanjuba naye era tusuubira kusana okwaka bugwanjuba okwo nno kwogatta ne bukiikakkono. Wabula olw'eggulo mu masekkati era tusuubira kusana okwaka ne temperature okubeera ku degrees 28. Buvanjuba naye era tusuubira kusana okwaka nga bwakubamu n'enkuba okutonnya okuva ku degrees 28. Bugwanjuba naye era tusuubirayo enkuba okutonnya ne degrees okuva ku 23 eyo e Kabaale. Wabula yo Masindi egenda kubeera ku degrees 27. Bukiikakkono tusuubirayo ekire ky'enkuba Arua waggulu ne degrees 28. Wabula Moroto yo tusuubira kusana okwaka nga bwakubamu ne degrees 30. Ebyebunaayira tusuubirayo akusana okwaka Cairo ku degrees 30. Tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka kw'eggulu e Johannesburg ku degrees 27 ne Toronto tusuubirayo enkuba degrees 17. Nairobi egenda kubeera ku degrees 26. Wabulayo Dubai tusuubira kusana okwememula ne ku degrees 38. Ebyo nno ebisobola batuusaako okuva mu Minisitule y'Amazzi n'Obutonde bw'Ensi. Sigadde ndi Bulya Victoria, mweraba.